Christmas embeera yabaddewo ekiwangaleeyo yabadde bubi nnyo. Kiriniki yasose baatugobye ne tufuna kiriniki endala. Ayibwadde mungi wali ntusiimuulawo olwali tulina okusomba abalala. So embeera teyabadde nnungi naye Katonda kyamanya ajja kukuuma. Weno ku bintu ebingi twali tukozesa ono yasigadde ebisinga baabitutte baabyasizza basobodde taasaako nange eno yokka obintu bye twali tukozesa mudesi gita solo gita byonna baabitutte tusigazaako ekintu kimu nanga ate ebitali bya layisi ate ebitali byangu okuzzaawo. Jovan yatambudde ng'omulema. Naye mugiraba eno gye yabaddemu ne bamukuba yonna nejjula omusaayi. Okumufulumya backstage webwavudde obuzibu ne bamukwata nga bwe bagala okuba kuba abadde beepika nga bagamba tukakube tukatte omukuuka nakwata bulooka kati kwekukwata bangi nnyo. But I think the organizers the right and procedures ne baali bataddewo naye afande mu byonna byabaddewo nga mukama abantegeka baba bateeka sauti ban munaye nga tebagala kusasula balance yali yasigalayo kuba bali bampaako miliyoni emu bingi nti bali bampaako miliyoni emu ne batayagala kolaki kukwata sente endala kuzimpa olw'okuba abaana basosebwa ne bayimba kwafa olusi enkola yaffe nti omuntu aba tannabakugira bulungi osooka ne mumuleka neyetereeza nabagamba temuyimba ogulooza ki ozogenda kukola ki nembagamba nenkwata microphone nengamba abantu banne musooke mulindeko batusasule ko tubanje sente nyingi abantu bantu tebanazituwa
kati banagadde okudda mu mmotoka bwenti nemu obutayimba nze okuggala show ne bajjayo ne batandika okulwana aba stage aba organizer so ne tukola ki neŋŋamba nono twandivudde wano we twagenze omwana yaze ne bulooka nze namulabye nasigadde ntambula nga saagala kulaga ti oba mulabe basimulabye ono bwe yakyuse we bati emabega baali kubye ye nze awo nenziruka nengenda neneekweka yagenze okulaba ayiika omusaayi mungi nyonyonyo gufuuwa nga n'abalala abaana baffe babakubye abamu badduse abamu badduseyo tebamanyi gye bali nga tuli fuluma nga Jovan amaze okwogera n'abasajja tugenda okulaba abasajja abajja batugoba ne bakwata Jovan n'obusungu obw'ekitalo kati mu kutaasa Jovan nze nensigalawo ne banyweza Jovan n'asooka n'addukawo ne bankuba babadde bangi saategedde kyazzeeko ngenza okumotegera nga ndi mu ddwaliro bankubye like waliwo kye bankubye ne kinsala wano ku liiso omusaayi ne guyiika mungi ne bankuba amannyo kati ganyenyegenya amasasi bwe gavuze twadde abamu tulina otaasa ku bintu bye twazze nabyo akwata kajjita nokakwata nodduka yeyo embeera yabadde wetwetaasiza bwe tutyo kuyingira bimwanyi kuyingira mikutu kubanga yadde agenda okuba Jovan yadde azze na bulooka ng'omulala alina mutayimbwa kitegeeza Jovan adde tasigazaawo bulamu wali munafu ono badde ffe tulina okugjawo Jovan munafu ono asigale nga ki asitopinga abasajja abo n'abasajja badde bakambwe nnyo obutayimbwa bwavuze bulooka zaavuze era mumwa eriiso tebyamuberedde birungi ate twakatuuka bwe tuti nagenza olaba Jovan agenda ku stage akwata microphone kati mbane byasigadde eno asigadde ne bana abategesi ngali mu basaba balance ne batandika okwekyanga awo ne bagaana bamugamba tewali bantu naye nga abantu bajjudde nga n'abali wabweru balabe ku Omuyimbi ne bagamba aha kasitazize kati katuyingire nabo ne batandika oyingire ekyazzeeko naze mulaba nga bakasuka bintu ku stage ekyuka biki netudduka nendaba nga bakutya Jovan nabadde mu ofiisi wano bankubiranga ebintu bigandika osijjangu tubyange kati abadde erimabega ekigundi balikuwa emotoka wali munda netugenda netubadusa ne bavaayo kati obunangizi wano kakanya bano babadde bagala kubeza ku mulyango tekugwa mu kinyandi kati gwetusa kwekuti nagenze kusituka kati nebigaana mukutunula wansi ndabe gumba liri ninga baba nange muje muyambe nange muyambe ngenda kufira wano